ekyawunyisa nti ennyimba ezo ez'ekisiru abantu baziwuliriza mpola mpola nga babaseka naye alimba yawemudde nnyo n'aluwuliriza n'alumalako. N'aluwuliriza n'alumalako ng'era empapula z'amawulire eziwandiika eby'ekisiru omuntu abikuleera n'agoberera eby'ekisiru bw'alaba ng'ojjanga abikkako si gwe omuzaala nti oba onoomukuba naye ekiraga nti byaliko tebirina kye bimugattako bw'oba ojja ng'abikkako eyo peegi ng'agivaako ng'agenda ku ndala bw'ovaawo ng'addayo ku kantu kali akali munda. Abantu ekibattiramu bwavu kyekyo by'osoma tibigatta ku bwongo by'owulira tibigatta ku bwongo ate ensi yakula bwetyo era temulowooza nti bigenda kukyuka gw'okyuka. Ensi yakula bwetyo ne mu Amerika ne Bulaaya nawa natambulako akatono nga sinnatandika buweereza buno natambulako nafuna omukisa ogugendako e Bungereza nafuna omukisa ogugendako mu Amerika olugendo nalubanyumiza mu Bungereza nayingirira ku kakisa naye mumanyi kye nasangayo mu ggaali y'omukka e Bungereza abantu batambula beenywegera. Mu ggaali y'omukka kati fe abaamaala avudde eno otunano tufudde abali tebafudde byebyabwe byebya bulijjo. Kati eno sitaani atandika butandisa okujja. Mutuuka ku stage be mugenda okupiikinga nga beekutte beebulizaako bali ku kisenge balinda eggaali nga bwe baseeguwala ne bayingira mu ggaali era ne batuulamo ne batandikirawo bakomye. Naye kati waliyo abantu ate abakulaakulana ennyo ne wabayo n'abo abagwagwa wala ennyo. Kati abakulaakulana ennyo bw'obanga bonyumiza nabo bakugamba nti society mwe tuli buli muntu alina eddembe. Kati eddembe lye balina naawe okozesa eddembe lyo to ignore every nonsense. Naawe okozesa eddembe lyo to ignore every nonsense. That's why ekirooto kino ekya Soroti kirooto kikulu nnyo. Ye Alternative TV ejokuwa ebyakagwawo buli kiba kiguddewo Soroti yeegulira erinnya kirungi oba kibi egenda kukikula gobere in the no. Omugga gw'omulwera gusaze Soroti ejja kuba walinga ekulaga geesera ogalaba nga gasala n'oyiye walala w'onaayita. Waliwo emmotoka eyidde egiridde mu kkubo yiganga tujja gikuwa live. Neba tunatuuka ku nnyimba jajja maama taata mukamwana nyazaala ani bonna bajja kutuula balabe TV comfortably. Toyinza gamba nti tewaliwo alternative. You can choose to follow nonsense or to follow the substance. Soroti TV eyina content or substance. Tukuterako ekintu bw'okanga ku remote onookeberako ebalala wezza wekka oba wakatuuka ne bakunamira bwe bwavu bw'olaba. Abantu babakunamira ng'osasudde n'okusasula. Osasudde sente, you have subscribed. Otaddeko omwezi n'oteekako gwa kukunamira. Bw'olemera mu muzigo teweekwasa nti tetwakubuulira. Katonda alina ebintu bye yakola nga biri so private. Era ebyo biteekwa kusigala bwe bityo. Bw'oba ne mukyalawo mu nnyumba mu kisenge kyammwe obwerere bwammwe guba mukisa. Bw'oba tolina mukyalawo ng'olaba TV ng'abakulaga bakulaga obwerere beefuula badde eno badde eri
gwate bakuba bisiraani simanyi oba kiyingidde mu mutwe gwo. Mu private life yammwe ng'abafumbo kubanga temulina ngoye obanga mwambaddeko omukyala akuyitaka wayambaddeko bwamunda bwokka kiri okay. It's a blessing. Ulaba kwekyo Mukama kye yakugemulira. Naye okulaba ow'oku TV ng'akulaga akaleega n'akapale nga byasigadde byokka azina yeemola dde na ddeeri bwavu mu nnyumba bisiraani. Oba okitegere kye ŋŋamba. So omulembe tebabalima ndi kugenda kukyuka. Era bwe twava mu Amerika, bwe twava e Bungereza, bwe twagenda e Chicago twamutambulamu era nga tuli mu ggaali. Kye naleese e Bungereza era kye nasanga mu Amerika. Saalwayo namala omwezi gumu. Mu mwezi gumu gwe namalayo nalaba abeekwatirira, nalaba abeenywegera, nalaba abeegaddanga, nalaba abakola buli kintu kyonna. Eno mu Afrika kye ndowooza nti kikyatuli wala. Naye ng'ate mu bbaasi mu gundi yemu mu ggaali yemu mulimu atatunuddeeyo tabiriiko ali mu bwangu obuyitirivu. Olaba gentleman oba mukyala wa kitiibwa n'amala n'akwata akasawo ke n'afuluma. Bakkiriza mu nsi mubeeremu abagwagwa n'abakulaakulana. Bakkiriza ensi ebeeremu abagwagwa n'abakulaakulana. So it's a choice to make. Neweetaaga independence eyo obeere n'obwongo obutawankawankira bintu bitagasa.